Paniza ku CBS FM UG official channel yafe amanya MC Shita kuno the mic ndi muchala muyisi nambananga abasiramu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bananga oli program the Maiden Girls lero program lero bagera kumvuga speed producer akutumiddeko njoye bale kumvuma matama neze mukwana wojja Mungu akudizewo yoko ekintu ky'okuntyobola n'ekikula kyange Mungu yamuwa oluba ayongereko bajja tukola tunalyawa ati atalina ttama balina luba mama yatoka nokumbuza naye boyfriend wa matama agamanye nga gye bagakozesa oba yagala agakozesa atya ndowooza agamba ogasuna naye swabula olimba nnyo naawe avuma amatama naye alhamdulillah nebaza Mungu kubanga natona bwenti kubanga zonna akaddiwa sijja kubeera nga balina emba okitegeera abalina emba zigenda ne zisitama mukaawo kanneegumye neekumiza okitegeera oliko program the Maiden Girls njagala otumirako omukozi munnaffe Vic Powers yonaina Jolly bane we love you so much though we miss you banange we really miss you so much naye tuli wano ku mitima yes twebaka naye tulotagwe kweli lwaki tulota abasajja Maureen weyanjuye abataba ku CBS FM UG abataba ku CBS FM UG amanya nze Maureen Nakubura era nga tukomyewo ne Maiden Girls show yaffe ngwate na subscribing abane subscribing kubanga tubeera tufumba we tusosotola kakati omulamwa gwa leero commentinga kubanga kitagenda gutwanjulira genda bamusava Maureen nga tunaakwanjula mulamwa gwaffe okimanyiisa abasajja Kabaka yatuwa omukisa natulawo ekitongole kya CBS oba yes CBS kati njagala bannanga abantu abali munzikirize sinakunzikiriza bakinkakatako okulanga Kabaka's birthday run ennaku z'omwezi mukaaga mukwano ogwokuna ogwomwezi olaba nze nagamba abantu oba nga tewazaalibwa gwakuna mukwano olina ennaku okitegeera olina ennaku y'amaanyi nnyo omwezi gw'abantu abali blessed like us like my Ssaabasajja Kabaka bannange katwesimye nga guggwako katanyingira ogwokutaano era Katonda yagamba nedda olina okubeera mu mwezi guno ogw'omukisa omanyi gwe kitegeeza nga bakuzaa mwezi gumu n'ogwa Ssaabasajja Kabaka banaye mwena abaagala okwetaba misinde gya Ssaabasajja Kabaka mukwano gyangu ndeno ku masengero ofune ka t-shirt kokogenda okuddukira akajoozi yes olabikenga ofune kit funa full kit oleke kwekwasa kintu kyonna omanyuke bulungi bate bannange kyetugenda okwekola olunaku olwo Mungu yekayeka yasinga okitegeera naye ffe tulina okulanga paka kuwulizaamu bubi oba tulanga tutudde bwe tuti nga tetukyalinagalirira tujja geekaka tulina okulanga Kabaka's birthday run yes njagala banne tutandike n'omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero Maureen njagala tutunyirire n'ensonga bw'ofuna obutakkaanya mu relationship ne boyfriend wo obujjawo otya obwo obutakkaanya n'ogamba let us move on butuwa bwokola ebityo ne biggwawo first of all kale kisinzira bwa butakkaanya ki kubanga sometimes omuntu asobola okukola ensobi nga nnene kale mu mukwano guneno mubamu ensobi ennene n'entono ate mubamu akasobi omwagala okakola ne kakuluma nnyo ate nga yalaba katono kati first of all kyoba olina otunulira n'ogamba kale tolina tunulira bibi byokka kyenyinza okugamba kyesookerwako kyomwagalawo nasooka opime ogambe kale nkoze ensobi eno naye emabega tuzze tubeerawo tutya okitegeera omwami wange ambeereddewo kati nze ngamba memories muze muzimbe emabega sooka osinulire ogambe ensobi eno gy'akoze however much nene oba ntono kankole ki kamuddiremu kati kisinzira ensobi waliwo abantu abagamba ti boyfriend wange namusaba $20 n'agannyima nagakumma kubadde ogenda gakozesa ki ekyo nakyo sooka okirowooza lwaki obeera ombuuza kusaba $20 gampe lwaki obeera ombuuza nga toli bba wange n'ekirala abaagalina waliwo banga tagalina ffe totunyumiza ffe twagala ssente twagala olina obanga omanyi ki ensawo y'omwami wo kati nze kyeŋŋamba omuntu obwo obwa ssente biki nsonga ziba ntono nnyo tezirina leetawo ki butakkaanya kubanga omwagala obeera omumanyi ekyokubiri oyinza otya ogonjola obutakkaanya n'omwagalwawo nze kyensaba abaagalana ababeera bali eyo tekisaana bwe kwebaka nga tonabagonjola ki ensonga wangisenga woba tobeera naye mumubireko omugambe gundi wankoze nno bubi woba obeera naye tosiba busungu woba obeera naye nga tonabakwebaka mugambe nti munaaye ensonga eno n'eno
teyateredde mugyogereko okuleka ng'akuzzeemu bubi naye waba akuzzeemu bulungi n'akunyonya nti munaye nakoze bwe bati lwa nsonga bweti ne bweti musigonjole musuulemu mwebake ng'ensonga zigonjolokose lwa nsonga mujja lwala emitima bannaaye ate tutera kumenyebwa temutereka busungu kati nze kyengamba ensonga weba weeri mugigonjole mbagirawo ekugwe okay Maureen waliwo n'ekirala kinene kyenjagala okugamba abantu bannange njagala ekigambo kye bayita sorry kibeere nnyo ku lulimi lw'abantu kubanga era waliwo abateetonda yes omuntu kasita omugamba bannange bebi nsaba kunsonyiwa omuntu alina engeri gy'afiiringa released nawe nga alina obusungu ekigambo nsonyiwa kintu kya makulu nnyo nnyo mu relationship naye ate abamu bakateeka wala which is bad waliwo n'okwetonda oli nga takitegeeza okitegeera ng'oli agamba nsonyiwa naye nga takijja ku mutima gwe kati ze sisobola kusonyiwa nga you are pretending like what so njagala abantu abali abalaba program ya Maiden Girls njagala bategeeza nti ekintu ky'okugamba bannange ensonyiwa kintu kya makulu nnyo mu relationship ate era waliwo gy'owulira waliwo nsonyiwa gy'owulira ng'olaba evudde ku mutima wabawo neno n'agamba kale sorry kale okitegeera ng'olaba ali kwejjako n'ekirala bannaye obulabo obwo kugambe okuba mukyali bawagira kubakuba bw'okola kyonna ekintu ekinyiza omwagalwawo fuba okulaba ng'omutonerayo akantu ka Range Rover ako kakole ki kalina engeri gye kamusikiriza okubanga obusungu buvaawo nanga omusajja olaba ntonedde ki Range Rover mbadde sirina nga tambulira kagaali lwaki sonyiwa mutabani wa Falaawo ne tugenda mu maaso waba takirina ki Range Rover obuntu obwo obutonotono omukazi yagamba okitegeera omukazi yagenda n'ayimba obuntu obwo obutonotono bw'okola mukwano obutonotono bw'okola yagamba amayu ne Rema n'ayimba akantu akakatonotono kolabanga katonotono abantu bayigaye batusindikira bareleasinga music ng'alimu obubaka bamanyi ebigenda mu society ensi etambula etya so omuntu obanga omutonedde akalabo mane nga kali klasi kugamba kali nice naba nga tikali klasi nnyo but nga kali nice omuntu alina waasinzira n'agamba bannange why can't I forgive mutani wa Falaawo nzaani ekirala omanya omwagalwawo ebintu by'ayagala for instance osobola oba ng'omanyi kala z'ayagala ng'omanyi emmere gy'awoomerwa ng'omanyi kala obuntu nti obumusanyusa oba omutonera kennyini waba ayagala nnyo kangeza kala papa gulayo ka papa dress kamutonere omuntu asogamba mwami wange kale buli wamanyi omwagalwawo kyayagala you get more connected to them nti noba tonasaba kisonyiwa asogamba kati yanyiizizza nnyinyi kati yereseza akagoye naye asoma koodi okitegeera kati beera ng'omaki soma omwagalwawo omutegeere omanye buno obuntu wabawo abantu manyi SHITAH ng'ebintu ebinene tebimunyiisa ng'obutono bwe bumuggyako mumanye omanye nti nono munnaye okumutuukira omanyi waliwo abasajja batuukiramu mubakyala nava gyavudde n'akutuukiramu wano lwaki walumira naye omutusooka omugambe mpola akitegeere okitegeera kubanga temuba abaana bato aye SHITAH abantu abatakulidde wamu by all means baba balina okusoowagana oba temukulidde so ezo indifferences zibeerawo naye sooka omanye omwagalwa wange alina ebirungi bingi ku bibi of course so abeera perfect naye wabawo omwagalwa ng'olaba ebirungi ku ye nga bye bingi ku bibi oyabeera okusonyiwa njagala n'abantu bonna balina relationship eno message egende eri mmwe bannange olabanga ekintu omwagalwawo yakiggaana nga yakiggaana Maureen sikwagala tambula bannange kireke ejogendo tambula yaniko ogenda okulabayo ye yakulonda mbanji banga situla nsulumba busulumbi kale mbeera ng'omubala gwa mwagwebengeyo gutuukiriza maama weebale naye njagala okubagamba omuntu obanga gambe kino Maureen tokikola lwaki olemezaamu n'okikola bannange ekintu kye bayita listening ekintu kye bayita okuwuliriza omuntu kyabeera gambe ekintu kyamakulu nnyo lwaki obeera mumera amapaati gambe abo abasajja mubalaba fe abakazi babateeka mu limelight bateeka waggulu omuntu wakuyambanga n'akuteeka waggulu n'atandika okuwa class gy'olina okutambulirako please respect that person wagamba kino kireke kyesonyiwe zolwo omuwala gwe mmanyi yali akwata essimu ng'akwata essimu ng'agisibako ne rubber band omusajja najja n'amukolera surprise n'asooka n'amugulira iphone masasa buli kimu otegera naye nga alina gundi eya rubber band naye omuwala kasa yabifuna omusajja amutadde mu class omwana yeerabira ki
omusajja. Why? Respect that class for that person. Kubanga yabala agikutaddemu. Okitegeera. Yes. Njaga tugendako mu mulango bakama baffe okyali ku program the Maiden Girls. Kulikayo mulango babakama baffe okyali ku program the Maiden Girls. Yaffe ebiwala ebito. Yes, the unmarried one. Ate twagala obajjukiza that we are still virgin. Okitegeera. We are what? Yes, the forbidden fruit. We said no. We should abstain. Yes. Kati mmwe abagala okwekuzanga mukyali batumanyi. Bambi mulabire ku ffe. Yes. Tetusaba bambi. Njagala obajjukiza ng'ennaku z'omwezi mukaaga it's Kabaka's birthday run. Bo wennanga weyagadde okubanga wetaba misile gya Kabaka. Okwano jangu walero ofuna akajoozi ko obeere ng'owetaba misile gya Kabaka's birthday run. Emitwalo ebiri weddu. Ng'ofuna kit. Yes. Emitwalo egyo. Oba tulina kye weekwasa. Emitwalo egyo. Tudduke banna. Lwaki muli bakopi okutuuka ku extent emitwalo ebiri gwe n'ogikaabira ng'azifu oli kukaabira mwana. Emitwalo ebiri jangu waneno ku masenge mukwano ofuna akajoozi. Kyokka egyo ebiri ogirya ne ziggwawo. N'olina kuzisobola kumala. Nkoko ne juice. Ate abawala b'ennaku zo si baagala zikeefu bazongeza mukwano. Njagala kuno omulamwa tukuwunzike. Obuntu obwo bukibwo ojjawo batya obutakkaanya mu relationship. Ekisooka bambi omwagalwawe mulage nti bambi nti ofaayo ate omusaamu ekitiibwa ate ofaayo kale kankyogere mu luzungu that you care about them emotionally. Kubanga omuntu abeera anyize bambi kitegeeza oyina engeri gy'omuntu okyarinzeemu obwongo bwe ne emotions ze kati bambi laga nti ozirespectinga mutuule mugonjole ensonga omugambe mbyagenze bitya kubanga sometimes shita omuntu asobola okunyiza naye nga ye tamanyi nti akunyiziza. Okitegeera. Kati bambi waba akugambye honey oba baby siri musanyufe gezaako okumanya kiki establish what's wrong. Then wokitegeera bambi okola ki omugambe bambi nakoze sometimes omuntu aba tamanyi omugambe bambi nakikoze simanyi naye nsaba kunsonyiwa tekijja kuddamu. Abasajja muyiga ofukamirako nga weetonda obuntu obwo butusanyusa oli abagumba gayinza n'okumenyeka bambi obuntu obwo butusanyusa n'ogamba entunda gyatunudde lalaga takisobola olafalo tayagala mumerako kumukikinalako naye nga bambi akatwako okakola kalaga ogamba bambi kibebi kyange kyemenye okitegeera era n'okisonyiwa bambi omuntu obwo mutandika obwo surprises obwo bwe twagala okitegeera ate naddala myaka gyaffe bu surprise aye sometimes kabako sometimes obeera nga sometimes muno obeera nga omunyiziza kabako nawe olage nti weemenye nawulira kyawulira. Bannange njagala tuwunzike guno omulamwa ne point yange esembayo egamba nti bane tuyiga okuwangana ekitiibwa respect mu relationship. Bannange empisa kintu kya makulu nnyo bw'oba waliwo abantu abali so arrogant oli mu relationship n'omusajja omuddamu nga weeyagala oli mu relationship oyagala kweyisa gakiwagi mazima ddala lwaki mba temwekuba lwaki mba oyo omusajja tasaana nakuwasa n'okutwala mu maka bagamba omuliro tegusobola kola ki kuzikiza muliro. Kyovola abakazi ffenna tulina okugondera baki abami ba kyovola olubirizi lwawe baalukola ki balina missing grip ate nga ribo eyo yavaamu yeggwe just know oba olina okola ki okwetowaza fembi twetowaza omukyala n'omwami era nsoba nayinza omwami wange nze netowaza nga wondaba wano nti wembeera nga nyanja ensonga yonna maaso ge ye mukwano. Omulamwa gwaffe tuguwunzise bwe gutyo njagala tugende mu segment yaffe ya entertainment. What is really trending nowadays? Kiki ekikola amawulire Avapisa alina akayimba ke yafulumizza naye akakayimba kalina engeri gye kansoosomoddemu tirena mu Adamu ne akayimba otyo nno zaakamanyi naye yalowooza kati neerabidde aka Adamu ne Eva abaana bali eyo mu Garden of Eden kyebe basalawo okugenda eyo Avapisa yafulumizza akayimba bati ndaba kanneerabidde balinga bali mu sukulu Eden kayimba kanneerabidde ya Rabbi wenna akajjukira nja kateeka mu comment nja kasoma by the way copyright ekimanyi bagitaddewo bulungi nnyo
Copyright abayimbi mu Uganda bulungi nnyo gwe kakusange ng'otoboola nga wefula nagalale nga nzifuye gwe nannyini nduyimba neweteekesamu ebintuntu n'okuba olimba looli gwe akakatote nga bakoze kalungi abayimbi bulijjo bakiyayanira ekintu ekyo ye nalina yakitaddemu amaanyi weebale Kenzo siye Nabanga Kenzo oba misazi. Yene yakikoze muwadde obugalo. Bane n'abantu abali eyo nga mwe muli eyo mubika bannammwe. Omanyi no mukazi yakuzanya na bossa. Kajja kumacha ku internet ndaba babatandisa mubika. Bane lwaki mubika bannammwe. Ate nga gyali mulamba. Ate nga gyali nagamba mu kininge Maiden Girls mujafuna amazima amatuufu. Mmwe ne mudde ne mubika bannammwe ne mubafuukira ddala ekizibu. Bane nemba nga mukola zisitantya obwo tetubyagadde ebyo. Many sometimes ebyo bintu babikola abantu badduke batandika ononyezako oyo omuntu babeereko oyo omuntu babeereko oyo topic which is not good. Temuyitira mu kubika si kirungi si kifaananyi kirungi. Tweyanzege bane njagala n'okuyisa buno obubaka obusembayo abananga abasiraamu mukisussizza nnyo lwaki kanono kakulu ddala mutega amatu omuntu wasiibye naye n'otuula ng'ogenda siibulukuka n'otuula ku kalayi y'emmere sinalusanya wabula kalayi eno gye basiikiramu empuuta olina omusanga ng'agituddeko tolina kyomugamba naye ng'agamba agenda siibulukuka nebyakulya ki bannange okubye ku mutwe shita omuntu aba yasiibye enjala ne appetite ebula naye abantu oli akebera ku ddakiika guno omusana gwetaaga kulya nnyo abalekerawo omululu naye n'oli waliwo n'essaawa y'okusiibulukuka Mario bya tokyasaliwa wadde ne maaso shita waliwo abaasabye ekisiibo kikomenga ssaawa 8 olw'omusana guno oba naye guno omusana abantu batandise n'okwerabira eka kanyukira osoba nga wasiibye onoonya wakatolabawo okusiibulukuka kutuusa tegamba banaye guno omusana Ssaabasajja Kabaka awangaale n'abagerekagerekera Obuganda. CBS FM.